Jatango moya tuse yewabera wenjawulo tatango moya tuse yewabera wenjawulo moya tuse. Sitali yena agamba oke Yesu abakulemye okuuma n'akuwayo obwana bw'ekibi n'olagula naye nga olagulira ku maanyi g'emagombe ng'omwoyo omutukuvu ali bbali yata ne gugoolesa nga yazaala beera awulira naye nga wa that brother is disconnected from the gospel. Tuzukuke. Let us wake up. Tuzukuke. Let us wake up. Tuzukuke. Let us wake up. Tuzukuke. Kanisa ya Kristo yo mulembe guno tuzukuke. Ene kanisa tulimu abantu bangi. Senga buli omu abeera nga ali mu kuzukuka. We are very many. Era basobola okukola buli kintu n'otya n'okuti n'abo bola bebbali bweyagala bagenda lokaba kwegomba naye bagana kutuka kujja senga ffena bwemayinza mupresonye n'akola kyategeddwa okukola nga wala kyakola akikola ku lulwe lwa Katonda nga takikola ku lwa ate naawe nga bw'obimanyi nga ye ayimiddde nga nze ŋŋenda kukola ki tuli bangi ate tulina ssente bukira kitusembe sente kitusobola tulema kuba guno omulembe gw'omuka kanisa ya Kristo obwavu bwava mu kkubo lyayo. Mwebaloba nti bweziriwa wajja omuntu atunda ekintu ekyalayisi kugira nga tusobolayo sente omanye nti omulembe gwe tuliko obwavu si kizibu kya Katonda atuwadde ssente naye ekikulu kwezuula tuzuukuke tukole. Mukama waffe Yesu yebaza oba nkomaawo simutaniddwa nnyo kale Lwamatayo 17:5 tulusomye while everyone was sleeping, his enemy came and sowed wheat among the wheat, and he went away. Hallelujah. Naye abantu bwe baali beebase omulabe we n'ajja n'asigamu eŋŋaano ey'omunsiko mu ŋŋaano ennungi. Buli gye tukomye okwebaka sitaani atta okwolesebwa kwaffe. Sitaani atta olunyiriri lwe twasomye mu Yoweero 2:8 ng'aggyawo ebituufu nga bwe tulabye mu nnyiriri esoose. Bw'amala n'atta nga mu bituufu ayongeramu ebikyamu. Eŋŋaano eno yali nnungi. Oli n'ajja ekiro nga bonna beebaza n'asimbamu eyo mu nsiko. Ate gy'asimbyemu olw'okuba ya mu nsiko yamanyira okukulira mu kibira. Kati bw'ebeera mu ŋŋaano ginnaayo yo kye tekigikose yongera kugimuka kuba yamanyira okukulira mu mbeera enzibu. Kyokka kati eno eyawakati yamanyira okukulira mu nsiko yagala gikoola kati yeefa era yamanyira okukulira mu kibira ekula. Tula sisita mulokole naye kalakita si za bulokole. Tula braza mulokole naye kalakita si za bulokole. Ekituufu kyafa ekikyamuguye kyo kyakola nga buli atemulokoka kyakola sisitoni oba bulazi ono akikola n'osinga oli naye ng'agamba Yesu yeebazibwe. Wakati mu kwebaka the enemy is planting the wrong wheat.
iyo tugikoba bagikodde bati bagikodde yamanyira embeera enzibu ekulanga And for it can persevere and all situations can grow with the wind. And then to bring it kills the tesobola right. bbalanga ey'omusiko And the ekimeze right one cannot grow kuba with the ey'omusiko right. gubanga omuddo gyeri gutandika ojjooki ate ey'omusiko yamanyira omuddo yo tiyoke Because the wrong one will overpower the good one. mulokole tuzuukuke Let us wake up. tunaazuukuka tuneeyongerako okuzuukuka omulabe bw'atyo bw'atta That's how the devil kills our visions. katonda omulungi yeebase Praise the Lord. bw'atyo bw'atta ebirooto byaffe okwolesebwa kwaffe obulamu That obunabbi is how the obulamu devil is killing our visions. bw'aba takiwanyisiza kuwa kifuna atwala ekiramu akikulekera n'asimbamu ekiki If he has not exchanged it with the bad one, temulabangako obuweereza nga kanisa yatandika nungi naye nga yatuuka kati neyonooneka they say that church kiki started ekiba that way. kyagyononera wakati omulabe yajja n'asulamu ensiko ey'omusiko nga mwe n'abasumba n'abasabi n'abeegayiriza byomuyera The devil came and planted a wrong wheat when you were all sleeping. mwoyo mutukuvu nadda ebbali And the Spirit of the Lord ekintu ekisigala nga kigenda It goes forward but with the wrong spirit. nga tuba tuzuukusa But when we tuwulira wake up, mangu kya we hear kyamu tujja kikoma and we say that one is wrong, we shall not do nga that. afuna atuwamu And now God gives us the strength to go forward. haleluya Amen. Yesu. Praise Jesus. obubaka buno bususse obuwanvu ndowooza tubukunnaawo bayita ekyogerako ki ekyokuba What does the Bible talk about? sinakwana mungero katonda nga okusomako mu ngero mukaaga nnyo Proverbs 6:4. ekyosiranga mukaaga nnyo nsomerako muyiyaali eyo ndokole Proverbs 6:4. yeye tata miwayo Amaaso g'okwebala. aye byange byonna yesu mbiwayo yesu mbiwayo tuweddeyo kati nsomera awo nyininyini nsomera olunyiriri olw'ekkumi sabaye ekisa ky'omuggulu wayatugambye nti tukiganyanga Wakyaliwo okwebaka okutukuvu n'okubongoota okutukuvu. yesu wange abayamafuta sabayamafuta Bwe kityo obwavu bwo bulijja ng'obunyonyi. yesu sabaye ekigambo sabaye ekigambo kyawe oli atusinagga tuganyanga wadde ebikoyeko ebyokukola mu bitu ebyomwoyo In the scripture, nsi obwebeera kazuukufu no sleeping, no slumbering, be awake. naye wakyaliwo But there is still okwebakaaba b'obutiiti a small holding, a small risking, a little risk. katono omulungi Amina. nyirungi lugezi maze nelugamba olw'ekkumi nti yesu jangu tubeere anyagambye olw'omwenda olituusaawo okwebaka ggwe omugayaavu olizuukuka ddi mu tulooto jangu tutase gamba nti tutase tata wange yesu jangu tubeere ogambe nti somerako olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu yesu wange jangu jangu tunyweze yesu jangu tunyweze Bwe kityo obwavu bwo bulijja ng'obunyonyi. olira akabi akali mu kwebakiriza See the dangers of sleeping. obwavu bukugiramu omunyazi Poverty is coming like an armed robber. oba ng'omusajja akutte byaki
or like a man who's buli woyitanga kino kyetaaga kubanga onatuwangulira mu syamu ne sitaani yakuwanyisiza dda. See the things when you that one in the street, Wandibadde olina yabijjeewo n'akuwa ebifu. the things that you have had, Ebiramu n'abitwala. they have taken Ebimu wabyebakidde. some of them Kati have obwavu ne buyimuka. now poverty has come. Ne tukaaba ssente. Then we cry for Ne money. tukaaba kiri. We cry Ne for tukaaba kino. we cry for Ne this. tufa nga tukaaba. Then we die when we are crying. Ekkanisa ezuukuse. But when the church is N'abantu out bali mu kazuukusa. and the people are awake, Batunakuze n'abantu bamutwagalawo. you say, I want N'okomawo mu myaka 3 nga baagula. we want to buy this land and then we buy it. Ne tukyagala. N'okomawo mu myezi eno nga bakirina. In 4 months they have it. Kuba bamanyi Katonda waabwe. Katonda waabwe abamukoola tebamuganya kuwummula wadde okwebaka. Because the people who follow their God, they don't allow him to rest. Tebamuganya wadde okuwummula wadde okwebaka ebibe zoogera. They don't allow him to sleep. Naye Katonda yennyini atugamba tetumuganye okwebaka. Naye bandibadde tumuleekaanira nga baga nti maba anadde obukubi bugwewo Yerusaalemi mwabajjukiza bamukama temuganyanga Mukama okuwummula ate mmwe mwennyini mwebase. God has told us to always remind him, but we are always Omuntu n'alabye ne Kristo walera agenda kukola we atya. are crying for things. Mukama n'asaba eddakiika 10 ne yeebaka. We cry for 10 minutes. Paka nkya baana mmwe nno mulina okugenda ku ssomero nze ekyo nakyogera eggulu lyakyulidde. I have told God and God has understood it. Kale lyakyulidde yongerako eddaala yongera. Thanksgiving egenda beerawo ate erina okubeerawo. The Thanksgiving will happen and to be there. Ntuulira naligezezebwako gisalira. Prayer may have God and Jasaba ku Lwokuna kaseera lwa mukaaga. I'll pray on Saturday Jasaba and kusenyoka. Baba beerayo eri nabo nga I was always praying for it. ejafunayo omutwalo gwange kiteeke mu kigo kikyuwe. I'll get my 10K and it is finished. Should we be on that all Naye the ng'ate bwe tusaba okubeerawo kwa Mukama ne tukka ebintu bingi ebisukka omutwalo ogwo Katonda But when by'asobola. we pray that the presence of God comes down, many things will happen. Nagambe obubaka bwali obukukosa nange eno bunkosa. The message may Bwe be bukunyiga nange eno bunyize. hard on you, it is also hard on us. Haleluya. Amen. Maliriza ne solution. We have a solution. Solution. Waliwo answer. We have a Tukoye n'ekigitwala. You are sad, but you take the answer. Solution n'ekigitwala. The solution is Tugabane ennyiririzi. let us start this scripture. Omwagala kusomera Zaburi 10:19. Psalms 1:1. Olunyiriri olw'ekikumi yabikudde yabikuleyo. Zaburi 10:19 olunyiriri olw'ekikumi olala mbikuze Efeso 5:14. Emitima gyaffe gikwetaaga Ntema ya solution zikwabuzeera. Yesu tuli mu maaso go Taata wange tukuyita tukwetaaga Tuseme Zaburi 10:19 tusomere. Yesu tuli mu maaso go Write in your command because I love tuli you. kunoonya Emitima baffe tukwetaaga tukunoonya Yesu tuli mu Yes, solution number 1. Ebikira mu Katonda byalagira ne byakola byakugamba tunakuwalira binakuwalire Don't be sad in the commands of God. bibeere ng'oli musanyufu mu byo Be happy. tagenda kuganya munne okusumagira Don't let your soul tagenda kuganya mubi okutwala Don't let the devil take you. wulira ng'osanyukiramu Be happy in them. Mukama by'abaakubira Those things God has consulted. Haleluya. Yesu niye Abefeso agambye atya? 5:14.
tuli mu masogo tuze Be very careful then tukunya how you tuli live, mu masogo not as unwise but as wise. tuli mu masogo Yesu tuli mu Yes, we can most masogo forget the opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what I will do. God is with you. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord will is. Yeah, tuli mu masogo tata tuli mu masogo Yesu tuze tukunonya tuli mu masogo tuli mu masogo tata tuli mu masogo Yabayogera nti tuze tukunonya tuli mu masogo Yesu tuli mu masogo ya Yesu tuze tukunonya singa abatalina amagezi naye nga abalina amagezi akuwadde amagezi ojja kwongerayo tutwayo atuwadde amagezi abeebase tugekoke wakati nga tutambula nga tukola emirimu gye tukola as you are walking and doing our job, tutambule nga tugikola ng'abalina okukola ki let us walk as okumanya tukola bintu ng'atalina kutegeera kuba sitaani akozesa obutamanya waffe n'atutwala mu busibe ekyokola kikolere okumanya okw'okumanyirizibwa okw'omwoyo omutukuvu twejja kusumagira genda mu maaso linyiri ogenda tusoma paka 17 ennaku zetulimu si nnungi ne bayibuli ezookerako the days are niwe otaaga gwe nnyini okwegulira ebbanga but you should buy noga for alinawo ebiseera yourself. ebikola kino Look for nze opportunities. nteekeddwa okuba nga omusaayi nojja kukola kino gwe weegulira ebbanga You have 5 nga nina okusala essaawa 5 olunaku nina okusiba essaawa 2 olunaku gwe weegulira ebbanga You buy that weegulira opportunity. ebbanga Get that ku ebyo opportunity byagala for okutuukako the things that you want. gwe wennyini no puroguramu tezigenda kukoma The gwe program, weewa neweegulira ebbanga but you get an nze opportunity kakande moses to create those buli kisaawe opportunities. njja And jukukako this time I will do weegulira ebbanga create that opportunity okutuukusa okwolesebwa so that okuyitulako you may wake n'okiza up okusemba otubiriramu gwe wennyini weegulira you ebbanga yourself. tewali agenda You likugulira have to find that opportunity. wangenga Tusobola okunyusa? kale temubeeranga basirusiru naye mutegeere mukama waffe kyali Mu byonna nga bwe tubikola kolanga otegeera katonda kyayagala eyo solution tegenda Do it when you know togenda that kubakira mu lugendo you do not slumber on the way. buli kijja sitaani kyali togenda okumanya ekyokuza Whatever devil brings, you know what to do. naye nga weegulidde ebbanga When you are called okumanya and katonda byayagala gy'oli you are created, ogulayo akadde n'ogenda babi no God is will and you kneel down and njagala kumanya ku kino tell God, I want to know about ekyangodde you. eky'omwaka guno And how can kati I ebbanga win eryo this year? mulibamu babiri gwe ne katonda That time is essaawa only zino you. zisipendinga mu kafo kaawe wobeera That mukama time it is only you muga and mukama God. nva wano nga ku kino ntegedde And you say, God, I'm leaving this place when you era are bwamala told. okulunanya After he has n'okitambulira directed you and guided you, you walk in that direction. spirit your destiny never That is when the spirit to your destiny niyo manifests. okabulayo But you okolera mu nsumba ge tuyimuka tusabe but you give ndawo ebiwonvu kantukuleko ofuge tata tata wange nkuyita ye ofuge sebo katukuleko ofuge katukuleko ofuge